I have some prayers I wanted to make to the CDF. I have some prayers I wanted to make to him, that he should change his way. It has portrayed him as someone who is under some influence. We don't know which. It has, if Museveni had scored 80% in his governance, it has watered down everything that he has done. Uganda has been ashamed if we are being pulled to go back to the 70s, where the government claims to have saved us from. It is really a shame. Uganda can do better. Uganda can do better. And to the judiciary, because we haven't heard from the judiciary. Councillor Simwe has been strongly critical about that. We need a voice. We need a radical new bench, if I can call it that. Nalongo oluvannyuma lw'ebyagudde ku Ssaalongo, emboozi Ssaalongo gye yamunyumirizza ey'essaawa 48 kw'ez'ebyo ebyamuguddeko, okwali okumusiba kantuntunu nga bamutwala mu basement gye yali atwalibwa, okwali okumuggyamu empale n'asigala mu kinu, essaati ye n'eddugala ne bamugamba waba ayagala okwoza essaati ye ayambale essaati ye n'alemu eriko ekigambo protecting the gains, okwali okumusuza ku kafaliisa akayinkyemu, okumuliisa akawunga n'ebijanjaalo ebitawoma ebitayidde n'ebintu ebirala bingi nnyo, okuli n'ebigambibwa nti n'okkuba yakubwa. Biyinza okuba nga bisitudde emmeeme n'omutima munda mu ye, era nga kati buli mukisa gwafuna okusobola okuyisaawo eddoboozi lye okutuuka eri CDF alikozesa. Olunaku olwaleero obw'emu ku bubaka bwaweereza CDF ng'amutegeeza nti eggwanga lino Uganda we liba nga taatawo byabadde akola biribadde mu bitundu 80 ku buli 100. Ebikolwako essaawa zino byandibanga bitandise okujjawo n'okunaazaawo buli kimu, ate muzeeyi kyabadde akoleredde era buli kimu ogenda kubanga okirese ku zero. Kinajjukirwa nti nno Nalongo oyo okuleka ensi okuba nga ebadde mumanyi nti mukyala wa Lord Mayor tabadde muntu wa kamera, era kirabika guyinza okuba nga guno gwe mulundi ogusoose Nalongo okutunula mu kamera ninayisima olunaku olwaleero anambuulira, naye guno gwe guyinza okuba nga gwe mulundi ogusoose Nalongo okuba nga ali mu kamera okumala ebbanga ddene. Kyandibanga kyerabye ku mwami we abadde takirabangako n'agamba nti gwolekera abato tegunyuma, kakati ebigambo katubyogere bitwali twasirikira byonna katubimale. Okukwasisa empisa mu magye akitaddeko nnyo essiira abajjaasabaze beyita ab'amaanyi azaalagira bakwatibwe okugeza Major General Don William Nabaasa, Brigadier General John Namanya Abaho, Brigadier General Cyrus Besigye Bekunda, Brigadier Abdul Gumayo, Colonel Peter Ayembisibwe, Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga ko n'abalala lwakuba bamu ku bo bamutuuze ne bamunyonyola alagira bayimbulwe nga mpawo omusango baguddwako. Muhoozi ono akuze kinene nnyo okoma ku bandi yagadde okutuusa obulabe ku ggwanga lya Uganda bwe yalengera bana NUP nga bakola dduyiro afaananako n'ow'ekinnamagye yalagira mangu bakwatibwe ng'ayita ku mukutu gwa X nakati bakyali makumera gye bakogedde kyokkola okuba bano olumu bakwatibwa mu mbeera nga ya bwangu ddala.
bwe bamala okumuddamu 5 afaayo okufulumya ebifaananyi ebibakwatako abantu baabwe basobole okukkakkana nga kisujja nti amakomera ga poliisi olumu Majama ng'ate matono yagunjawo kyayita basement eno gyakomera abajeemu bagenda okuvaayo nga bawewuse ku mulembe gwa Muhoozi era ne Kano Dr. Kizza Besigye mwe yakwatirwa ng'ateekateeka okuseketerera eggwanga ng'asinziira mu ggwanga li Kenya singa Muhoozi yakozesa bukodyo obwo bw'ekijaasi ko n'obumanyirivu bw'alina singa eggwanga lyafuuka ddamuyonga okusinziira ku bye tuwulira. Kati newankubadde ensonga ze ziri mu kkooti Muhoozi ono era kyamubojja ku luwonzi ng'amusobya obugambo bumumalamu amaanyi akuze kinene nnyo okunafuya abalala bandiyagadde okutuusa obulabe ku ggwanga ly'etu Uganda. Ng'ogyeko ekyokukuuma obutebenkevu mu ggwanga mu kaseera ng'ebinnya ebisusse mu nguudo za Kampala musajja wattu ono yasalawo amagye gaweebwe omulimu gw'okuziba ebinnya bino mu nguudo ng'omulimu guno bagukola n'omutima gumu newankubadde awamu baabanga baakavaawo ate nk'obyo bataddemu n'ebitwala. Ku mulembe gwa Muhoozi guno bannayuganda ne bannamateeka kwe bakimanyidde nti kisobokera ddala munnamagye okwetaba butereevu oba okwogera ku byobufuzi by'eggwanga nga mpawo avuddeyo okumusoomooza oba okumuwakanya. Bwe twogerera ng'omusajja ono alina ekisinde ky'ebyobufuzi ki Patriotic League of Uganda mwasinziza okwogera ku nsonga z'ebyobufuzi era alina n'abakulembeze baakola nabo. Newankubadde waliwo abakiwakanya naye kino kiyambye nnyo bannamagye okulaga ebitone byabwe n'obusobozi mu byobufuzi ekigasiza ennyo eggwanga lyattu Uganda. Obudde buli adumira amagye okwogerako kale bagamba bw'oba oli ekikere liida ddala ekisava ekinene ate bwe kikutugire ddala emabegako awo CDF yavaayo n'ategeeza bannaffe aba NTV nti kasooka yeebuze ku taata we bw'anaamala okwapuluvinga NTV ne Daily Monitor byanditulabako olunaku olw'eggulo omukutu ogwa NTV gwakubye eggulire. Eggulire eryo osobola okulitwala nga bw'oyagala babadde nga abawaana ate oyinza okugamba abantu baali tebaawaana babadde bakola kirala. Enteekateeka buli omu essaawa zino mu ggwanga Uganda ekimuli ku mumwa ya CDF Muhoozi Kainerugaba engeri gy'akolamu emirimu gye engeri gy'agunjulamu abantu be n'engeri gy'akolamu okusalawo kwe era oyinza okugamba nti ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda tekiri mu Uganda yokka n'ebweru w'eggwanga. Muhoozi atandise okwogeza obwama waliwo nabbi agambibwa okuba alowoozebwa oba nabbi oba mugoberezi wa byabufuzi bya Uganda tetumanyi naye yasinzidde mu kubuulira njiri naawe obunnabbi nti nno mu Uganda pulezidenti entebe ayagala kubanga agiwa mutabani we. Njagala mbawooyo ate ne mumbuulire ali ku bunnabbi oba mugoberezi wa byabufuzi bya Uganda. In Uganda, the president is planning to hand over to his son, who is a general. And when he hand over to that his son, they will want to terminate his life because it's not well planned. The constitution of Uganda, they will tamper with it anytime there's going to be a kind of referendum to change the constitution to suit the president's wishes. In Uganda, wenna ateekateeka okuzimba obanga sayiti yo yaziŋŋama totaatagana abakugu baabano Alihira Holdings Limited kikyokuddamu kyo tuzimba amayumba n'ebizimbe ebya buli kika kw'ossa n'okkuba plan tusiba tiles okola plumbing work compound designing painting ne construction finishing omulala yenna ekyenjawulo mu byonna tuzimba kabuyonjo ez'ekika kya biodigester septic tank ng'eno tewunya tejjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ate ku ssente ezisoboka oli w'amaka ab'amasomero hotelo amasinzizo n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Alihira Holdings Limited tukola ne land surveying oyagala kupunta ttaka lyo twesige tojja kwejjusa. Tusangibwa Kampala ku kizimbe kya Grand Imperial Mall ku Colville Street. Essimu 07066992 oba ku 0702 04 oba ku 0789 224 230. Kale tukwaniza kusemba official najyo sinzira okubanga atotulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti najyo wange na bitundu byensi nkubuuzako n'enkubaza okubeera nga atotwegasseko n'olunaku olwaleero.
kale bannaffe aba Clarion Integrated Logistics batikka bintu osobola kubanga ate obasanga kwa Mulia Port Eddeira ate osobola kubanga basanga ku Diamond Trust Building wano mu kibuga Kampala gwe naye n'ebintu byagala okutikka ng'obijja Dubai ng'obijja mu UAE fe batuufu boolina okwekwata okusobola okubeera nga ate otikka ebintu bojjukira nti nno embeera kakati bwe twogera yinza okuba nga yateredde Ebola mu Uganda wuuyo atandise okukkakkana ate n'ebyolutalo bwe twogera bikanga byatuliddwa ku nfeete kakati business zigenda kuddamu okuba nga zitambulira ddala so gwe wenna ali mu UAE ng'olina byagala okutikka ng'obadde wabitereka kubanga obadde olinda mbeera kutereera jangu kwa Mulia Port tusobola okuba nga ate tutikka ebintu bye namba zaffe ez'essimu zeezo tukubireko ebisingawo osobola okuba nga ate obitegeera kale Alhira Holdings Uganda Limited abo nno bazimba mayumba tukutegeeza nno yonna gy'oli ng'oyagala kuzimba nnyumba ekika kyonna ky'olowoozaako pulaani yonna gy'olowoozaako ffe batuufu bw'oba weekwata okuzimbira ekika ky'ekizimbe ekya buli kika tukuba pulaani z'amayumba tukola finishing w'amayumba buli kimu ekiri mu kuzimba tukikola gw'amaze okuzimba ng'onoonya omuntu asobola okukola biodigester tank tukutegeeza nti tusobola okuba nga tukuyambako oli bweru wa ggwanga onoonya abantu abeesimbu abasobola okukuyambako okuzimbirako Alhira Holdings wetuli era tujja kuba tukuyambako twegatteko ate ebisingawo osobola okuba nga ate obitegeera olunaku olwaleero ebibiina ebyenjawulo bisisinkanye e Katonga era nga Katonga awo we wali headquarters z'ekibiina ky'abannaffe aba PFF era nga bano basisinkanye okusobola okuba nga tebasala entotto ku bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga era nga balina ekirowoozo ky'okuzza the United Forces of Change era nga bagamba nti nno mu kano ke kaseera akatuufu ak'okusitukiramu okulaba nga opposition eyogeza eddoboozi limu osanga we banaasobola okuba nga ate balwanyisa ebizibu ebiyinza okubeera nga ate bibeŋŋanze abakulira ebibiina ebyenjawulo babaddeyo ndabyeko kwakulira ekibiina kya UPC Akena abaddeyo ndabyeko kuba anti balengeddeko aba NUP basiikiriddwa Secretary General David Lewis Lubongoya okwongera okulaba nga balaba engeri basobola nga basalamu entotto ku y'okwegattamu okwogeza eddoboozi erimu ndowooza kansooke ntandikire wano nga nkuwa David Lewis Lubongoya nga ate tuwulira ebimu ku ebyo bye boogeddeko okulaga okuyimirira awamu mu mbeera eno eri mu ggwanga lyaffe embeera gye mmanyi obulungi basawo ne bannyabo nga kyetuvudde okulaba ennaku ezo kwe kuwambibwa kwa omuloodi Ssaalongo Erias Lukwago ate nga munnamateeka omukukuutivu bw'ali eyo weewuunye bwe basobola okuyisa senior lawyer bwe batyo ate gwe omuntu wa bulijjo ali atulaba ne bamukwata ne bamuwamba ne bamuteekako ekikookolo ku maaso ne bakuba ebifaananyi bye ng'ali mu basement ne bamugyamu t-shirt yagenda ng'ayambadde ne bamuwambaza t-shirt ya NRM ekintu ekive ennyo nga neyo t-shirt eriko protecting the gains byatugambye bamukola ne bamujeregerera ne bakola kibyonna byonna tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo era fenga NUP tuyimirira wamu n'ekibiina kya PFF ne bannayuganda bonna bonna abali mu mbeera eyo ey'okunyigirizibwa so ebimu ku ebyo nina isima olwaleero ate bwe tugenda okuba nga tuwayaamu tutandise n'abo opposition esobola okwegattako omulundi n'ogumu wano mu Uganda ku opposition nga beegasse era we baba beegatta kiki ekibalemesa okutuuka ku nsonga ekibi kya Uganda wano Mwai Museveni buli kintu yakigulaagula kati abamu bowulira abo ba Museveni ate abalala balina obujja ku Bobi Wine ate Bobi Wine wanayingiriramu anti kati waali nange kennyini nkubuzeewo kakati Bobi Wine yakola abantu abalala bangi nange kennyini sikubuzeewo wano era wano nzize ssebo nzize nga Isima Lubega Kyagulanyi ate Kyagulanyi kati senga tetwalinamu ekyo senga Museveni yatusiibula dda
nze omanyi ekyaŋŋaana okwegatta ku PFFF. Kwali wali mu FDC. Nomanyi ekyaŋŋaana? Leero kankibuulire ensi. Nze nayagala ensi yonna yeegatte ku Bobi Wine tusindike ekintu kigweri. Nga bw'okola PFF oba tuzze kwegatta ku opposition oba onywerezaawo oli namukadde. Abalala baŋŋamba nedda Isima naffe twagalayo ssente z'ekibiina. Nga gamba ebyo. Mwebali twagalayo ssente za woofiisi naffe ekyonoonyi opposition ya wano kwagala kwetoolerako kwebegerako. Tebaagala kubafuga. Ate abamu batukwasa. N'omu ku gwe nawulira bamubuuza lwaki twagenda, yalina mikwano gye nga bamubuuza lwaki twagenda mu PFF. Yali mu FDC nkadde ate nga muntu wa Besigye nnyo. Agamba nze Lukwago tanfuga. Kato kirabe ekyo. Kati Bobi Wine tatufuze. Kyokka kyonoonye ebyobufuzi bya wano. Ffe Bobi Wine atusanze mu byabufuzi. Lukwago ansanze mu byabufuzi. Sseggona ansanze mu byabufuzi. Abo bonna layina abo batusanze mu byabufuzi. Ffe nga twakkiriza tufuga. Kibanga nze nina abantu bajja ne baŋŋamba Sayimu. Isima singa kati kyagambikako. Isimu oze kuba Sayimu obawa kontenti. Ate oyagala nnyo ekisajja kisayimu oba kikuwa ki? Lwaki tokola YouTube? Nga bannayuganda bagamba abaana bannayuganda balina omutima balina fitina bannaye. Lwaki tokola YouTube? Kale Sayimu agaggawaddeko. Sayimu abantu bamanyi nti oli mugagga. Maama we bamanyi Sayimu oli mugagga. Ne mbagamba abaffe nedda. YouTube nyinza ogikola nendibako ennaku 3. Kuwa Sayimu gye omulundi gumu mwezi oba mu wiiki. Ate buli Katonda enako ekintu kye yamuwa. Nze Katonda yanteeka wano ntegeerawo nnyo. Mu kunnyonnyola ntegeerawo nnyo. Naye nnyinza okukyaza abantu ate YouTube nengyebasa. Ate ffenna tetujja kukola YouTube. Ye bameka abazikoze nga takyagana kugamba ekigambo YouTube. Bameka bezidibyeko. N'agikola n'efuukira ekizibu. N'emufuukira ekizibu nga takyagana agitunulako. Aba ne bawoza baginzibako. Gamba yakulema. So mu bufunze bannayuganda baagala nnyo okwebegera. Bwe kiri. Mu kwagala okwebegera abantu buli omu ayagadde otandikawo ekikye. Bwe kiri. Bwe kiri. Ate ng'ebyo n'akyemalira by'ayagala. Gyemukoma okwetemaatema. Bwe mpulira ebigambo byo bikwataganako n'ebyamunywanyiwo for the first time. Mama Flower. Y'omu kuba era ne mu video gye najjannyeko mu video gye nasembeyo beerako. Ng'agamba nti abali ku ludda oluvanya gavumenti Kyagulanyi yabagambanga ne bagaana. Bwe kiri ge mazima. Yabasaba bamwegatteko ne bagaana. Ge mazima. So kati mu bufunze olinganga agamba nti obuzibu bwa bukulembeze nti buli omu ayagala okuba wakulembera. Kyekyo kyokka. Senga bali kijjawo nga bw'olaba Kenya yatuukako ku kintu ekyo. Bw'olaba Tanzania wadde bo bafugirwa ekibiina kimu. Bw'olaba South Africa. Ne wano buli muntu oba bannabyabufuzi bano balina n'obuzibu buvaanga kubanga kale bubwentu mu Ssebbali. FDC bw'efuna obuzibu ne DP yalina obuzibu. Neera baalemererwa bennyini okwegatta bakole betulowooza nti kale bo tebakkiriza kukulembera. Neera bonna baalemererwa okukola ekibiina ekibagatta awamu bonna nga bali wamu ate ng'omukisa baagulina. Bwe kiri. Naye kya DP kyennyini yafuna obuzibu mwami Sayimu. Ne bakirekera omusajja omucapa. Kale ne bakirekera omusajja. Ne DP yennyini mwali gisigaddemu. Ne mumalako emirembe
mwandibadde mumufuukira akavumba wegoge ate munanga alina obuyinza balumi baaganya mpaka era nabo baddukayo ekyo kiraba ne baaligumye ne batoba ne DP yaabwe oba ne ziba DPA ne DPB ne kati DP oginyoonye ekubula kati owulira ennaku zino mbidde kibeekola ne Mao ku Lwalukwago tetulabe tetuyinza kufunamu bibala bisingakokko this time around ku kibalabyeko makyebeka ekintu kya Lukwago wano no wentandikire ngenda kukuzaayo wali ekintu kya Lukwago lino okusinziira abantu gye balabyemu ebintu bye balabyeko iwe tugatandike bwetu abantu gwe mulundi ogusoose okupeyinga attention okulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga kuba guno omulundi ndaba abantu kibakutteko nnyo naye ate nze mu ndaba eyange ebisinga si bipya omuntu yali amanyidde Eddie Mutu omukadde ng'alina ekirevu omulaba ng'oli amusazeeko ekirevu Eddie Mutu najja ne bamuleeta ng'awenyera nze kunze ndaba si bipya nze ekyankutteko mwene emboozi yokka kiri kimu nti omulwadde yali mulwadde nze ekyankutteko kyokka naye tewali kipya kye bamukoze kyeŋŋamba ne bamukola kino ne bamukola kino oba ontegeera ate gundi gye bamwambazza pampa ebifaananyi pampa twamulabye ng'ali mu pampa yo tutandikira ebintu bya mukamaawo byakusanzeewa oba nabulabye naye nkusaasira Yesu Lukwago mukama wange mukwano gwange looya wange era nze bampangulira ku Lukwago nagambanga wano waŋŋambanga era nze saawagirako bali mwezo nenkugamba nze ekyasinze nange okunnuma Lukwago obadde okimanyi nti abadde tasibwangako kasanga azaalibwa Lukwago abadde tasibwangako gwe kikoleko lisaaki weevu abadde ata mu byobufuzi katasibwa Lukwago yabadde asinga obukkakkamu yabadde asinga empisa yabadde asinga obwetoowaze Lukwago bbaali amaze mu byobufuzi takwatangwako naye mukwekakasa yeekalakaasanga ati era Lukwago kwalibadde ng'okukwatibwa kuno kwe yakaabanga akabe akaagunja ak'omugenzi anyonya yafa anti abantu Saimo gyolaba abantu abatulaba bategeera wayisimanze nekuzonde wali ebintu oyogera ekintu ekinyiiza omuntu n'ofuna obuzibu n'agamba kyali kisinike kati weewala Saimo tukolera abantu abantu bakolera isima naye bamu baleka Saimo ojjukira Lukwago bwe yakaabanga akabe yakaaba nijja ekyo nakibuya naye kyesimanyi kyekyo kyogasseeko nti akabe kakaaba bwekati akabe bwekakaba akabe bwe yakaaba kale gwokookako ate era tebaamutwala Lukwago ebbanga lyamaze nga wamukisa Lukwago ebbanga lyamaze tasibwangako mu byabufuzi eryo olusoose ekimufuula smart politician kimufuula ki ebyobufuzi bya mirundi ebyo kati nze Saimo tondaba Museveni simwagala ne gavumenti sigyagala nisigenda ku nguudo teweekalakaasa era sobola kwokya bipiira era sobola kubeera mu baleekaana nze ekisooka Saimo njagala nnyo okwebaka obulungi n'okulya obulungi njagala nnyo okwebaka obulungi n'okulya obulungi era nze amaanyi gange gali ku muzindaalo mumwa tegunnakuzaalirawo wadde kazibu buzaala mpozi nze we nali nsibiddwako Kayihura yansibako era mumwa gwandeetera ebizibu Kayihura yansibako wulidde
nankomya ku poliisi no yansiba akabanga. Kayihura yansiba akabanga kumpi myezi 6 ng'oli ku police post nga ndi ku CPS. abantu sobeera mu poliisi ebbanga eryonna. Maama we buli ekitasoboka mu nsi endala kibeerawo. Nze bante essaawa 8:30 ogw'ekiro nga tteeka lya poliisi ligamba omusibe akoma kutebwa ssaawa 11. Nze banta 8:30 ogw'ekiro. Kati olwo kijja kitya okutta 8:30? Oba oli mwe ne bagamba gwe vaayo? Era nali mmanyi bantwala mu safe house. Abasibe ne bakaaba nange ne nkaaba. Omanyi buli gwe batwala mu safe house bamukimanga kiro. Muba muli awo mumwe ne bakonkona nga mayembe. Omanyi amayembe nga gajja. Gajja gapanga. Jjajja njengedde. Togabeerangako. Yes, emyaka gy'oliko ino olubanga Saimu ng'ondabikira ng'omulogo. Awaso sigenda mu mayembe nga ngenda mu birala. Saimu zikulima nze nkutyo ndabikira ng'omulogo naye entalo olwanyi nnyingi nnyo egy'emirimu. Nzibu gy'okulaba ng'omulogo. Ejjembe bwe lituuka nga lijjamu. Kati ne wali bwe bakonkona ne muzuukuka matombi budde ne bayitamu be baagala. Naye wali awo nga bazze. Ffenna ne mukankana mulungi. Isima Lubega. Haneta natandikirawo okujugumira. Bakuyita no ne bw'oyita babasigala bakuyita. Ne banfulumya essaawa 8 ogw'ekiro ne bantwala waggulu. Kati ekinzizaamu amaanyi nali nganga aloota ndaba Haji Kiyimba. Ali wono w'ekyengera? Ow'ensangi. N'amasuuti ge. Ne Haji Kiyimba bantutte naye abeeko baŋŋambira. Bwe mba sikomyewo simanyi nange tofaayo nze nkukimye. Haji Kiyimba n'aŋŋamba byonna biwedde. Jeno mumatiza. Naye toddayo muvuma wamuyisa bubi wamuvuma nnyo. Toddayo mulumba. N'anvuga mu V8 nga zaakajja. Haji Kiyimba oyo yalina ku V8 nga zaakajja. N'ampa n'akakadde kalamba. Nange agenda weekubeko enfuufu. Buli mwezi omukomera gwebakirayo omutwala nga 18. Ndowooza. Haji Kiyimba ne bwe mba mulumba ate mujjukiramu ako. Saamanyi oba zaali za Haji Kiyimba. Atofaayo kaseera yazikuwa. Oba zaali za Kayihura. So omuloodi guno gwe mulundi ogwali gusooka okugenda mu kkomera. Abadde tasibwangu. So kitegeeza nti erina obba nga experience mbi nnyo. Omuloodi oyo abadde wa mpisa. Mukkakkamu, muntu mulamu. Omuloodi oyo ne bw'omunyiiza akuddamu enziramu ya kintu kiramu. Era singa abantu bonna baalinganga omuloodi singa ensi yeesimbe. Gwe gusoose omuloodi tasibwangako. Genda okikoleko lisaaki. Kyewuunyiza kuba tesusuubira nti n'abeefuza asobola okuvuga ebbanga lyonna nga tebamusiba. Bibeerawo. Otuuka bakulaga ebifaananyi bitambula ng'otambula ku social media. Nga munywanyi oba mukola ebintu. Nga bamukola ebintu. Amagezi ekyasinga okuntiisa ennyo kumusiba pampa. Nakaluka pampa si AI. Abo abasajja tebanya kye batasobola kukola. Pampa yali oli gino. Kibi. Wamulabako nga bamusibye. Nakalaba. Wakalaba. Kati okuddira omusajja ow'ekitiibwa bw'otyo. Omusajja Ssaalongo. N'omusiba pampa. Pampa we zajjira nze tebaaginsibaako n'oyo tebaagimusibaako naawe. Pampa zaakajja. Ziri mulembe gwa pampa. Leka kwezza buto nawe Saimu. Kyoga Saimu bakusiba pampa. Ezo siri wannapu. Pampa zaakajja Saimu. So omuntu akuza mu pampa Katonda yagikuyisaako abakoze bubi. Era Lukwago munnamawulire n'amubuuza kiki olifa towerabidde olunaku lwe bansiba pampa. Bamukoze bubi nnyo. Pampa tesibika. Ate nno pampa ewoomera nnyo omuwala oba omukyala. Naye omusajja? Nanno si byangu.
Saimu byonna bya si byangu Eh? si byangu byonna omukyala no pampa tena zimuwoomera gwewoomera omukyala engeri gye bamanyi okwesabika buli mwezi bo bamanyira ebyo pampa emugenderako aba buli mwezi tteeka alina okwesabika era abanga ayambadde pampa naye abakazi bajja nnyiiga nedda kiri kirala kiri kirala kiri kirala naye katosobola kuddira musajja wa kitiibwa musajja muyivu Lukwago buli kikyagwamu mu bakakkamu mu bayivu mu b'ebitiibwa mu bantu balamu bannabyafuzi abagundiivu baseniya looya baseniya kanso era ekintu ekyo kibi nnyo Lukwago ne bw'asonyiwa muwoozi omwana wa Lukwago talisonyiwa mwana wa muwoozi ye jjeno yeetaaga okusonyiyibwa kwa mwami Lukwago ng'amwebaza ki kitegeezebwa newaatamusonyiwa teyeetaaga kusonyiyibwa kw'oli muwoozi akola ebintu ebyo ne bibi eri famire ye bayinza obutabimukola watolina busobozi mukolima si kolima naye mpozi nga mugumba abaana alina naye asaasira abaana be kibi nnyo okuzza ebintu ebyo kikitamu ebyo bye yakolanga abantu ebyo ebintu tebifa wano nga batugamba Amini yakola ebintu ani yali azza mutabani wa Amini n'amugamba taata we yakolanga Amini bamuwayira buwayizi Amini takolanga kibi na kimu era ne Museveni awandiika mu Mansajja Seed nti twakola buli ffujjo lyonna twakola buli kikolobero kyonna okukyayisa gavumenti ya Amini eri abantu ne guno omusango ogwa Siripa Nesulu yateekawo obuwumbi n'obuwumbi nga tanafa ngwa musasi naga waveeyo omuntu omu aŋŋambe nti naliisa omuntu Siripa byalinga byakkonjera byakuwaayiriza ne bino ebimu ebyatisa bajjananiruumu ebimu byali bituufu abalala bawandiikanga bbaluwa ate nga bayekera gavumenti ate ne baagala banyiiza Amini bakikola intentionally ebbaluwa ne bazimuwa azirabeko era teriyo muntu asobola kujja n'agamba nti Amini yankola kino bali bennyini beewaako obukakafu bawandiisa ebitabo Uganda is blood simanyi Africa biti ne babinnyonnyola ate oluvannyuma ne Luweero baakikolanga Luweero bajjanga ne bagasibyo kya Mama Simon pozi bakuzaala kati kamu oli weekasana bulungi siibyo kyanno gyebaleko tubadde tusaba ku baana baffe bagende batuyambe omuganda wano yali tamanyi nti omujaasi nagwo mulimu ye tamanyi nti n'omujaasi n'omwana we amusindika mu mujaasi abaana ne bagaana obbabawo ekiro baakeeranga kubatta ku makya nga abaana beewaayo bokka nga basiimye ate ne bw'ogamba nti Amini yabikola luli tewaaliwo na tekinologi w'amaanyi ng'ono nga ayamba akuuma ebintu naye kati buli kimu kyonna ne musaasire abaana ne famire ezo si birungi waliwo ebisingako obulungi bye tuyandibadde tukola okusingako ebyo katosobola kuŋŋamba naayo ng'akyogeddeko wadde akyogedde mu bukyamu gavumenti ya Museveni nze Simon sirina kirungi kye yali kyenjirabyemu okuva lwe yajja Museveni yakuwa ku ssente si waŋŋamba ani Museveni nali nzimusabye yali ampazaaki nali mukozi we niwazirya ezaali zize tuli mu kwekaza kati ate kwekaza kutya ate bakuwa ssente ate wazitwala ate sinze nazimusaba ate zaali zize
Mwami Museveni okimanyi nti Mwami Museveni naye alina likodi ye muntu atakolangako kasanga abeerawo gobadde okimanyi naye tasibwangako takolangako nti atunda nnyaanya nti akola mu dduuka. Mwami Museveni atandise okukola ng'afuuse pulezidenti. waliwo yabeeranga minisita yaliko ba minisita Yaliko abeerako sekuritale waki nga wonna takola. Ekyo olaba ebyenfuna bimudobonkanyeeko nnyo. Mu Africa ye muntu eyakasinga okudobonkanako ebyenfuna because takolangako tabeerangako ene business mu bulamu bwe. asigala nga akyatufuga nga ebyenfuna byaludobonkana. Ate kati lwaki gwe ebyenfuna biri bulungi bya Uganda amafuta ya kaaga 5 gwobadde okimanyi nti mu Africa kati bajeti yaffe yesingamu amabanja ekolera ku mabanja ebitundu ndowooza biringa nga 35 ku mabanja yo buli lukya ekolera ku mabanja. Bajeti yaffe ebanga bano abazanyi b'omupiira senga RDC tukubira Niger netukubira Kenya aho Uganda Cranes egenda kuba eyise egenze mu World Cup sa kukopa nyo kumazi kati awo ebyenfuna bya Uganda bwe biri senga RDC tukubira Kenya netukubira Niger aho Uganda Cranes ebe eyise nafa otuba tuyitawo kati nebyenfuna bya Uganda bwe bityo bwe biri bibi bizibu. Teriyo Mwami Museveni mu myaka 4 gy'afuze gye yali atereezezza byanfuna. Gw'olaba abaana obwana aba P2B bagenda ne bayita ku kamera 138 n'abasirikale 138 ne babbamu kompyuta 7 naye nga temubakutte temubategedde. Bank of Uganda erina kamera 138 n'abasirikale ab'emisana n'ab'ekiro 138 naye abaana be mugamba ab'okumutaasa era nze ntyanyi abaana b'okumutaasa obatya maama ne bwensanga njagala mufukaamirira maama ng'ofukamira maama anti bakugu nnyo bayingira mu banka erina kamera 38 banka zonna ne zisikira omulundi gumu baba bakugu n'abasirikale 138 ne beebaka otulo eddakiika emu. Gwe ototya abaana ba Mutaasa oba onootya baawa era nze ntya abavubuka b'okumutaasa era oli bwanga nti nkola ku Mutaasa njagala namukubira saluti ng'ate nfukamidde. Wali olabyeko ku saluti ng'oli afukamidde ng'ogikuba bwoti saluti bagikuba oyimiridde njagala mukubira na saluti nga nfukamidde nfukamire ku ttaka bwenti mukole bwenti saluti sa kakati mu byonna ebibaddewo omanyi mu Uganda ekintu bwe kibaawo kati nga tudda ku stage eddako kati stage eddako ebeeramu okusaakaanya ebeeramu okkuba olwali n'ebifaanaganako ebyo. Waba abeebuuza ne bagamba nti Naalongo naasobola okwogera abaddirudde waliwo amaloboozi ago. Naalongo yavuddeyo kemabegakaawo nga yeemulugunya ku opposition abamu abasazeewo okusirika ng'omu ku bo atwaliddwa yanaabawo amaloboozi agafubutukayo agagamba naye nga nammwe omukyala wa munnabyabufuzi omu eyalumbwa naye tetwabalabako. Amaloboozi ago geetaagisa Naalongo nze nasanyukidde abamuyisizaamu eggaali nasanyuse abayisizaamu Naalongo eggaali. Naalongo nze neebazizza abantu bonna ne neebaza emikutu gya YouTube Bakasuku Bagwe baani ne neebaza bannayuganda bokka. Olaba ne Full Figure Mama Flower yabanjizza Lukwago kyova olaba nti essaawa
ne bweba yafa nga lumu eneweetuuka neebala ekituufu. Mama Flower muleke. Mama Flower channel eno yakkiriza bweba tesobola mmuwaana emuleka ng'omutya nnyo. Nedda channel eno yasalawo erina abantu byeyateekawo awo bw'eba eyagadde omwogerako erina waana muwaani bw'eba tesobodde mmuwaana nga kalubiriziddwa anti otya Kiwalaata bazi yagamba Kiwalaata kyo kikola ki kino channel yasalawo tegenda kudda mu nnyombo zifaanagana bwezi kati oba tosobola mmuwaana muleke. Mama Flower nze namwebazizaako. Olaba omuntu yabadde ogwo mu Uganda yekka ayabadde tategeera. Owulidde yabadde ono yakunamira ensi kino ekyeyambula nga ate tekyafuka okama kyamukama oyo yekka ate notomunenya golaba yeyambula ng'emabega wa kyefu kamala. walabayo bino wajana ogyetegereza maama we ze paka nakati sigirabanga maama we wali wakyafu kamala nga wonna wabiriridde naalika alina abakuumi ate kinkola kiteyeyambula anti okuddugala ajja kusaaka vidiyo nga mugaddemu weeyambule otukunamire Seimu isima okujjako yekka naye yawakanyiza enkwata yali agiwakanya mu ngalo. Naalongo yali ebazizza bannayuganda Naalongo yali ebazizza bannansi yabadde ayagala tweyambule ye Naalongo bwe bakyowoola Babi yakolawo ki Naalongo bwe bakwata Sauda Madada yakolawo ki Naalongo bwe bakwata Dorini Kaija owa Nupu yakolawo ki Naalongo bwe bakwata Lutaaya wa Nupu yakolawo ki Naalongo kyamugwanidde bali tebabadde bantu owoyo abadde omuntu era nze ndi ttiimu yasabudde bannaalongo. Naalongo yeefudde kapa kapa olulaba omulaalo ng'akutte ejjaaga yeesooka okudduka mu kiraalo gwe tagenda kamudduka ki ng'ate ente ze bagenda okukama zisigaddewo. Naalongo kyamugwanidde nnyo baamukubye na kitono. Naalongo abannema ababadde mu maziga yakolawo ki amataba gabadde mu kibuga wakolawo ki lwaki ku luno yazze lwaki ku luno yazze baawe bali si babbaawe tosobola kusangamu abannema nga kwaliko baganda ba Lukwago oba balamube oba basengaabe ate nga agitabika ki Naalongo gwamusinze tosobola gamba opposition bakoze ekimala gwe kennyini wobadde oyanjula ogambye olabye abantu nga beegasse FDC gye sirabye naye najja nankubye anti abo balogologo balogologo ate balimu n'obutemutemu si wali Nsibambi yagenda mu NRM empozi yagenda mu NRM ye ali atya yali akola mirimu gye ndowooza pulezidenti gye yamuwa mirimu ki emirimu giggwayo wa pulezidenti ate yamuwa oduulira muduulire gwe kyogala mulimu gwa pulezidenti gwagaba oba ogumanyi nga lwaki sigumanyi asobola okuba nga yamuwa ekifo mu State House ani akulimba teri gavumenti esinga lugambo nga gavumenti ya Mwami Museveni teriyo gavumenti esinga lugambo nga gavumenti ya Mwami Museveni era bw'obanga okimanyi ekintu okimangayo nga weegendereza oba ofuluma bo benyini bakuba essimu isima abaddeko abadde bubi atukabire tumuwaddeyo akakadde ne ssente ne bazoogera ne taimu z'ofulumiddeko ogetuuka e Kampala maama nga ssente zewajje na buli omu azimanyi buli omu azimanyi kati Naalongo ye gumusinze emirundi 100 ate bulijjo atayagala mukira gwa nkima mukoonako tojja mu mazina gaazo nina omuntu gwe nabe mu comment section yagambye naye mwerabira mangu
Omulodi ne Sseggona bwe basooka okudduka nga wona Bwanga Kivumbi bamukutta mwerabira bwerabizima ekyo kye bakola kyaliyo kyali kituufu naddala Omulodi kye yakola kyali kituufu. Nze omuntu gwe sikkiriziganya ye Nnaalongo yaleese akajanja n'Omulodi ndi mabega we ne Nnaalongo siri mabega we ekyokuva kunenya opposition nga asirise nga bakazi banne myaka 4 kati wuyo asobola n'okwogera bulungi. Obadde okimanyi nti Nnaalongo looya amutendeke mukyala Lukwago looya awedde emirimu ne bulijjo abaana b'abanne abadde tabalaba nga tebeetaaga balooya ayinza oba takya practice nga yawummula ne bw'oba yawummula ojja n'owa amagezi muleke nga agamba nti kigudde ku basiraamu kasa basiraamu ekigudde ku basiraamu kijja kujja ne ku bakatuliki neewo kijja ne ku ba Seventh Day ne wa Mama Fina kituuke kakati era waliwo ensonga endala naye mbadde njiraba alaba mu comment section abakulembeze Honorable Kyagulanyi bwe yafuluma eggwanga n'agenda baawa endowooza zaabwe of course ku bye baali balamu nga bagamba teyandifulumye yandibadde asigalawo ne tulwana nga tuli ku ground bwe bandimusibye twandilwanye ne tumugjayo abantu bwe baalabye ku kyagudde ku Mulodi bagamba Kyagula olaba Mulodi tavaamu kigambo nnyo ky'amaanyi bamukoze bati singa baakwata ku ono era okuggyako bambega ba gavumenti nze Bakyagulanyi na basatu okubeera ne Kyagulanyi atuuke wano bamukuba amasasi okubeera ne Kyagulanyi atuuke wano bamuteeke luzira mbeera ne Kyagulanyi ali mu buwaŋŋanguse ataliiwo era abowulira ne bwaba opposition n'awooza nti Kyagulanyi adde abamutume abakuppe loolo Kyagulanyi adde mu ki ajje tulwane ffe tetuliiwo Mwami Museveni bwe yali alwana teyasinziranga Sweden na Tanzania ajja tuduumire atuduumire atya ffe we tuli abaduumizi be Lulume yagamba Uganda yeetaaga omukulembeze ali faamu ali faamu yakozeewo ki nga tonaba okugamba Kyagulanyi tuduumira sooka oduumire abasibe baveeyo sooka oduumire amafuta gakke omulwanyirizi w'eddembe omutuufu oyo aliwa naye sima wonna waabaali kubanga abantu ensi yonna etendereza Mandela bamusiba emyaka 27 ebya Mandela si bye ebya wano Mandela bamuwambazaako pampa Mandela bamuswaza basiba musibe n'okuswaza n'okutyoboola kati ebyo oyagala gwolaba basse ku musajja omulwadde ali ku bulwadde bwe ne mukola bwe mutyo naye Kyagulanyi atalina kalwadde n'akamu fresh yakava mu kuvimba kumba isima atukeri mukoma bamugambe kati vimba bamuga Kyagulanyi vimba ng'empingu wala biki era nze nasanyukidde abantu baga Kyagulanyi ategeera nnyo bino ebigudde ku Lukwago Kyagulanyi ategeera nnyo era taddira ddala nze bujjo ŋŋamba abantu nembaga okubeera ne Kyagulanyi omukuba amasasi okuba ne Kyagulanyi ng'ali luzira mbeera ne Kyagulanyi ali mu buwaŋŋanguse mba mulina Mwami Museveni yabeeranga Sweden na Tanzania Yusuf Ule yabeeranga mu Amerika na Tanzania Binaisa abeeranga mu Amerika na Kenya omuntu ono wekka ataazunga yali Paulo Muwanga ate yali mu gavumenti n'agirya mbuli lukwe oyo yali vice president neyeefulira mukama we neyegatta n'abayeekera ate ku ssaawa esembayo ne mu lutalo yababeganga
lwaki Kyagulanyi toyagala asinzire Bungereza oba mu Amerika paka lwalidda mu nsi esuubiza ne Sir Edward Muteesa yava mu buwaŋŋanguse n'afuuka pulezidenti. Besigye yadukira ogenda guwaliwo bakulu. Besigye yagenda e South Africa mbeera ki eyaliwo? Embeera etwasiga tuddukanye. Ngamba mbeera ki ekyamuwaliriza okudduka okufuluma? Baali baagala mutta, baasooka ne bamusibako omusango gwa kyakuwa nti yakutte maid. Ne bamulemerako nga bagamukuba masasi. Era mwalingamu ab'amagye abalalu, ffe tugenda mutta. Besigye agenda okulaba nga kisusse. Nga ne banne bamugamba dduka omusajja agenda kutta. Mu biseera ebyo aba DP baamuwakanya okufuluma. Tebaamuwakanya. Bana bo baali bakimanya kige. Era teri yawakanya Besigye kufuluma. Lwaki Kyagulanyi baamuwakanya? Anti abawakanya Kyagulanyi okufuluma ba gavumenti, b'opaleeta ba gavumenti. Tulowooza nti waliyo omuntu ategeera oba ayagala enkyukakyuka awakanya Kyagulanyi okufuluma. Ba muvumenti bennyini adde wano waliwo emirembe teba kibagenda mukola. Ate kyalyose ne kibawo eryokanga n'etonnya. Eki ekyalyose? Ekyagudde ku muloodi. Bano abasajja bwe tubaga nti bano abasajja bazibu nnyo nga abantu tebakkiriza. Bino kusooka omukangira ku X bikoze bitya abantu bye baalabanga ng'ebyokusanga. Kalisi twafunyeyo ku example eri live. Netwa twagifuna dda ku gundo. Ndoza kuva ku speaker amunga abantu bamatira sijukuwangira abasiriya. Wana mungu ne yali speaker byatandikiranga ku X. Kati abantu baffe balina kuleka Kyagulanyi gyali kasaffe weetuli wano. Kyagulanyi alina bambassadors, alina buli kika kya muntu, alina bafuutu soja, alina ba general secretary, alina b'MP, alina buli kika kya muntu. Emirimu gisobola okutambula. Emirimu gisobola okutambula. Omuloodi bamukomyawo ku Mande. Tunaalabawo kukumukisa. Ensonga tetwogedde ku musango gwamugguddwako. Miss Prison of Treason. Yalaba abapulaninga okukola omusango n'atabalawo. Kati yabalabirawa? Okusinziira mu bujulizi alina waayogererwako. Ng'obujulizi obwani abuleese? Omuzungu gwe bagamba nti gwe bakontakitinga obafunira emmundu okutraininga n'ebirala bingi. Bamusaba okubaguza emmundu obatrainingira ab'amawulire. Then mwalimu okukubisa ebicyupuli babireete babiteeke mu economy. Byali bingi okusinziira ku bujulizi bwe baleeta obuluma Besigye. Kati ne omuloodi oyo omuloodi Ssemujju Ibrahim Nganda Lwomushana ne mukwano gwo Mukaaku. Asi mukwano gwa tonkuba bisiraani. Naye mwali. Kakati gwe musango ogwo emanya ku bumenyi bw'amateeka n'atabuka. Kati ekitegeeza ne Mukaaku essaawa yonna bamukima. Era ekyatutto ne Mukaaku kiba kimunda. Oseka ki? Naye Mukaaku kakirabe nakimugambanga. Gavumenti eno tosobola kugiyeekerako n'ekuleka mirembe. Tomanyi Mukaaku yayeekerako gavumenti? Mukaaku yaleka omuyeekera? Mukaaku ali ku Amnesty. Isaimu mubeerawa? Mukaaku yaliko omuyeekera yayeekerako gavumenti eno era ali ku Amnesty. Kibiina kye kyabayeekera bali bakiyita bati? Simanyi ne yasinziranga Bungereza eyo. Mukaaku era okumuleka bamuwa Amnesty. Kati gavumenti eno nga wagiraga nti ogiyeekera ekomerera n'ekuleka. Mukaaku aludde oba mwagadde na nnyo. Nga musajja mugumite. Nga gumite. Mukaaku ali ku Amnesty. Bamwagadde na nnyo.
guggwerawa kati we guggwera ennaku zino gwe bakwata okuvaayo Honorable Mwanga Kivumbi paka nakati. Ebyo nange ndabanga abatubuzabuza Lukwago gwe bataate ku mmande. Esubira mmande tuliraba. Siriraba. Naye Lukwago n'amalako n'ekkomera nga ndaba munafu. Ekikulu nti baali tuyambye buyambi ne bamutoola obulwadde bwe. N'ebyammande ku balamuzi ba wano ojja genda okuwulira nti gavumenti yamulemedde. Ojja genda okuwulira nti siteeti asabyeyo obudde akyabuwuliriza. Ojja genda okuwulira nti baadde bakyalina obukuŋŋaanya bakuŋŋaanya Ssaabawabi wa gavumenti ayogedde senga tomutajja kubuzaabuza ajja kutaataaganya okunoonyereza okugenda maaso. Agira dde ajja kudda nga 28. Sinaawo ssuubi siririna. Tomulaba ng'afuluma? Sinaba mulaba wafulumira. Kuba omusango gwe bamutaddeko gukkirizibwa okweyimirirwa. Okwekobaana. Simanyi. Misprision of treason. Simanyi. Naye gukkirizibwa kubanga yamaze okwapulayinga. Anti bulijjo opulayinga ne bwe teguli bailable era tokkirizibwa kuteekamu. Tegeeza yakoze apply. Kwale Mwanga Kivumbi yateekamu naye avunaanyizibwa bayata terrorism related activity. Ne naye yateekamu. Guli bailable. So ne kisinziira eri mulamuzi. Nakyo. Abalamuzi mubaleke. Kisinziira eri bamusibye. Wano mu Uganda tetukyalina kkooti Simon. Mu Uganda tetukyalina kkooti n'emu. Omulamuzi atuula mu kyemba zina birabako e Masaka. Omulamu kugwa Edi Mutwe. Omulamuzi yali muvubuka muto nga bamuyita Kayizi ndowooza. Kayizi musiraamu muvubuka muto alabika bulungi. Lumu yasimatuka ekigambo. N'agamba nze munvunaanira buweerere. Mpuuga n'Abedi be basiba abantu bano. Wallahi lileeta le nali mu kkooti. Wallahi lillahi tallahi nali mu kkooti. Muzinga yatandika ate okwogera ekigambo ekyo. Wallahi lillahi tallahi nali mu kkooti e Masaka. Bigambo byo bannange. Wallahi ye kale lillahi tallahi nali mu kkooti e Masaka. Twalimu abantu bangi obuzangako ko mu Kibi Hope mukwano gwo. Mulamuzi ng'akaaye abaana ba Nuupu bamuli bubi. Nagamba nze munemesezza nammwe. Munvunaanira bwereere. Munvunaanya bwe sinze nsiba bano. Abedi na Mpuuga. Aba basibye ebbanga ddene. Olidde. Abedi na Mpuuga. Kati mulemye okuvunaana abali mulemedde kunzi. Omusango gw'esweta. Guno ogwaliko nti baakuba ab'amawulire gw'esweta. Nali mu kkooti e Masaka. Nga ntudde bwenti kakooti k'e Masaka bano oli ne bwakuvuma obuvumi. Kyoyenganga kakooti. Kati nno kaayi kkooti ne kafunda kazibu. Ndimanyi naliyo ku gundi. Kuki? Ku musango gwa Bitanda. Ewamma nakolaba mu Bitanda. Ne wakalaba? Nagiraba. Sinene nnyo. Kalina nno n'ekizibu. Toilet bazoonoonera. Naye nze nazigendamu nga nnamu. Oyimba. So mpe yakalanga awo. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience,
every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Stella ku +972 oba ku WhatsApp ku +2556856 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lukusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Ze isima. Njala tumalirize bwe tuti. I understand. Ebibiina by'obufuzi bw'ebiina ddala biri ku ludda bya gavumenti. Ki ekiyinza okukolebwa okugatta ebibiina ebyo kubanga nze njagala kulowooza nti omuloodi teyandi leeteddwa mu kkooti singa amaloboozi gano agazze okumu tegaabaddewo. Kitegeeza nti bingi nnyo ebyandibadde biwangulwa singa opposition yayogeza eddoboozi limu. Era tomanyi omuloodi ayasobola okuweebwa bbeero. Ekyo nange nnyinza okikkiriza sayidi endala oba akaliro kayitiridde. Kubanga babagamba nti omuliro gwo gwasuseeko amasimu ne gayitingana waggulu awo ageegayirira ate nga ga in-house si gundi naye abakwasa ensonyi naye nga kivaawa nti eno tiono kati okay ba Eddie Mutwe bano tebagwana kukomera naye tuyinza okugamba nti tebali attached na bano bantu abamu baba balowooleza bennyini ne bye batali baba bibalowooleza naye oli ajja kugamba nti namuwanga Kivumbi n'abeera mu kkomera ebbanga lino lyonna nga ebimu ku byali Butambala byaliwo misana ng'ensi eraba era opposition teyavaayo okukola ki kumulwanirira kimala okitegeera ki ekiyinza okukolebwa tumaliriza dakika 2 ekiyinza okukolebwa baaligezezaako ne twegatta neera gavumenti ejja basangayo ebakime ebage mu biveemu. Nguge gavumenti kikiruma nnyo okuwulira nga opposition eyogera eddoboozi limu. Era mulimu bakafansoni Mpuuga wamulabyeyo yazze mu kkooti jjo. Yazze mu kkooti yabaddeyo ewalukwago leero kyabadde ki gw'obadde okimanyi nti bamutaddeko n'ekibaluwa kiba ku ntumi aganya okuzzayo emmotoka ya commission ne passport. Passport era kibaluwa nedda emmotoka bamutaddeko ekibaluwa weniyo mu bugendo bisaaki emmotoka ereka Lawrence twaliddi ku gundi ku Kyengera Mall nga tugenda mu Christmas ya mwaka gwe none emmotoka ya Mpuuga ya commissioner I don't want to be so sure naye yagiva wano nga tuyingira akalulu awo yavira mu mmotoka Simon Olimba nze kennyini n'asigaza omusirikale nze kennyini n'akasanga Mpuuga oba alabika alina amaka ebbiri oba Ssentema ayita ku Munaku n'erugala n'akuba masanafu n'akamusanga emirundi nga 6 mu mmotoka eyo Mpuuga ate kukuba nga alina kimaama kale ayinza okuba kale ng'asula Ssentema oba bbira wakati awo n'akamusanga emirundi nga5 abantu babakuba akalulu banyiivu ate banyiivu nze nabatuma azzeeyo emmotoka ya commission ekyo tetulina bukakafu bwakyo
ninzo ekyo kya passport bonna tebannazaayo 397 okimanyi ababaka 397 baagwa mu kalulu 3 mbadde sekimanyi kale ne bujjako tugambijjako ababaka 50 abaasalawo okuwummula bokka kale jjako 9 ababaka 3 ku 5 baba 5 mmeka abalondebwa obutereevu babeeranga mu 5 bonna baagwa kati bonna tebannazaayo passport ese ekyo kyo giri jeno eky'emmotoka tujja kinoonyerezaako ekinaaba kituufu nja kukomyawo isima tunyumye emboozi y'emmotoka sina buzibu ninze nkinakuukako kyagala mmeggana nnyo n'abantu mubeere bulungi mwereba